kwebaza gwe yeekumide ku KTV ekintu kyokola kyamaanyi ddala okubanga owayo akadde n'osalawo okutambula wamu naffe. Programu ensimu etuli ssaawa zibeera zezo nnya ebeera eyingidde ku mayengo ga KTV nga tubeera tutunulira ensonga ez'enjawulo gwe yakatweyunga ku programu ensimu etuli okujjukiza ntubeera tutunulira ebyaliwo ebiriwo okosa n'ebyo ebiribaawo ng'essaawa za katuki ali ku byabufuzi by'eggwanga erya Uganda era ng'ojjukira bulungi gye twavudde oba gye tuzze tutunuulira ebintu bingi bye tuzze tulaba omuli opposition engeri gye zizze zitambuzamu ebyobufuzi kw'oteeka n'obukulembeze obw'enjawulo okuviira ddala eggwanga erya Uganda we lyafuna obwetwaze okutuusa akaseera we twatuuse ne tutunuulira akaluko omwaka gwa 2016 ne tulaba ensonga engeri gye zaatambulamu ne tutunuulira n'opposition mu biseera bye yali ey'amaanyi eya FDC engeri gye yagendanga amaanyi gakkakkana bulungi olwo nga tutunuulira ate omugigi omupya ogwajja mu byobufuzi ekibiina ekya National Platform engeri gye kyajja naye mu kaluko ka 2016 oba ojjukira bulungi twayongera okutunuulira abayimbi engeri gye baayongera okwesogga ebyobufuzi olwo abayimbi nga balaga oludda mu kaseera ke kamu nga tuli mu kutunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ekya National Platform okwongera okutunuulira engeri gye yajja mu byobukulembeze oba mu byobufuzi eby'eggwanga erya Uganda era ng'olunaku olwaleero bingi bye tugenda okuba nga tutunuulira guno omugigi omupya engeri gye gwajjamu tugenda kuba nga tutunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu tutunuulira ezimu ku factors ezamuleetera okubanga abali bamumanyidde eri mu mbeera ya ghetto oba mu mbeera y'ekiyaayi batuuka bannakyaddondo ne bagamba nti nedda tugenda kuba nga tukuwa omukisa naye ku nsonga zino na zino tugenda kutunuulira ebimu ku ebyo ebyasinziirwako okubanga bamuwa omukisa n'ensonga engeri gye zaatambula mu bingi byogenda okuba nga onnyonnyoka mu puroguramu ensimu etuli ey'olunaku olwaleero kkiriza kutegeeze omukulu Babu ku kamera yamaze dde okuba nga akkalira omukulu Nyazi Live ye mutesiteesi omukulu o puroguramu ensimu etuli Mmengo kisanyi we tusinzira okuba nga tukuweereza wa musajja wa Katonda Bishop Dr. Livingstone Kiganda amanya Professor Branch Rangwa Nzaro Yasanja Mutukula district ya Kyotera Saza lya Buddu kasanga gyenva okusobola okutambula awamu na mwezikiriza puroguramu ensimu etuli ey'olunaku olwaleero tugitandike bwe tuti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. After being labelled a threat to national security. Explosions were heard in several locations at Russia. Mounting violence with dozens killed on both sides. Let's get our game faces on and be ready to go. Sikulabikira ng'omuvubuka omuto ate awefunye obulamu bulungi nga kyali muto. Wano wendi nfunye obulamu ngamba nze obulamu bwange bukwegomesa naye njagala okugamba nti 22 naye simanyi gye ngenda kusula na gye ngenda kujja kyakulya mu 22 naye n'emyaka ng'egigyo naye mu 22 ndowooza era wasooka okumpulira Desemba 22 lwaki ngamba bwe ntyo sabeerako na ndowooza eyo era njagala ogijjiremu ddala egamba nti ensi yakuleka ensi egwayinza ogireka mbeera gye tulimu n'eggwanga lyaffe limu ndaba nga kiyinza obutansobozesa kutuukawo embeera gye tulimu n'eggwanga gye tulimu for example mulimu ki gwokola ogukuyimirizaawo omulimu pano beating wagambe gwana erinnya lyo kadenisi embeera ffe tugicreatinga era ffe tuwanika gwowanika noga kino kiganye naye nga tewali kigaana bwoba okikiririzaamu yensonga lwaki nkwata obudde nezyankujjukize gwe kuba nze njagala ondabireko nga example sagala kuba example ya wava munno oba yanyakana njagala nkuwa example zekenyini wembeera gyolimu
nga tukyagenda mu maaso n'okutunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaweefube gwe tuliko ow'okutunuulira Nearly King Maker we ono nga twamutandika oluvannyuma lw'okutunuulira ebyofuzi by'eggwanga erya Uganda okuviira ddala ku ntandikwa bukyanga eggwanga erya Uganda lifuna obwetwaze babakulembeze tubalabye okwoteeka n'opozishoni ze ez'enjawulo era bwe tutyo nga tukyatunulira opozishoni eya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oba teweerabidde ng'ojjukira bulungi we twali tukomye twali tutuuse kaseera aka by elections ezaali mu Kyaddondo East oluvannyuma lw'akakiiko okuvaayo ak'ebyokulonda ne kalangirira ng'ekifo ekyo bwe kyali ekikalu nga n'ekyaleetera ekifo ekyo okubeera ekikalu si nti omubaka waayo yali avudde mu bulamu bw'ensi nedda wabula w'oba ojjukira bulungi gwe yatambula nange Saturday wedde ekyaddirira oluvannyuma lwa munnakibiina kya NRM we baali mu lwokaano mu kalulu ka 2016 okuvaayo n'addukira mu mbuga ez'amateeka ng'awakanya ebyali bivudde mu kalulu ng'ategeeza nga be kali keetobekedde buvuluga omungi ne kireetera kkooti okusalawo obuwanguzi bwa apolokantiiti okuba nga busazibwamu okulonda kuddemu kutegekebwe ng'amawulire gano Robert Kyagulanyi Ssentamu tegamusanga waka wabula yanina olugendo gye yali ava ng'ali ne musajja we Nubianile kwe kubaako we basoma obubaka obwali bulambika ng'abadde omubaka wa Kyaddondo East obukulembeze we bumuyise mu ngalo oba ekifo bwe kimuyise mu ngalo bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu amala okwetegereza obubaka buno babigayagayamu nekyaliwe enteekateeka zigende mu maaso ajje yeesimbewo ku kifo eky'obubaka obwa paliyamenti omukyala ng'amaze okumutegeeza kossa n'ebanywanyi be ntegeeza ttiimu eya Firebase abasinga mwe bamutegereza nti ssebo ffe tulinze genda ozoganye obe nga weesoga paliyamenti nga muba mukwaba bamukkiririzaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza ye yali musajja mukulu Ashbaga Kato we twogerera yasala eddiiro n'adda ku luuyi olw'ekibiina ekya NRM olwo enteekateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu ez'okujja mu byobufuzi ayongera okuziteeka mu giya buli eyawulira amawulire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku abo abavuddeyo okujja okuvuganya ku kifo ky'obubaka obwa paalamenti amazima gali nti ekyamubeerera nga kizibu okukikkiriza olw'ekifaananyi ekye baali bamumanyiddemu musajja mukulu okukakasa nti bino bya ddala si bya lusaagu yali amaze dda n'okufulumya posita eyali ekakasa ng'ekifo kino ekya Kyaddondo East bwe yali akyegwanyiza wabula bannansi oba bannakyaddondo East bagamba ssebo woba ng'okakasa oli siriyasi oba kyoliko kitegeeza tukolera ekintu kimu kyokka essalako amalaasa ago sookotereza enviiri ezo ekyo ekijja okwongera okukakasa nti ensonga zino toli ku kiwaani akayimba kaliko wayimbako eyo gye yasooka okufulumya ng'akyalinako ku nviiri ziri ez'ekirasita kyekyo kyennyini producer Nyanzi okoze bulungi omanyi kintu kye tuyita nviiri eri yenna ayitibwa rasita ebimu ku ebyo nasooka okubategeerako omanyi ntera okubawangaliramu nti ebimu ku bintu bye bassaamu ekitiibwa ekye bayita enviiri zaabwe nti afazaali omumma emmere naye nga tomusazeeko nviiri era singa okikola oba omukoledde ddala bubi kati wano amanyi g'abantu gatandika okukola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kyamuwaliriza okuba ng'akola okutereezamu ku nviiri bw'atyo n'afulumya posita endala eyali ey'enjawulo kweri gye yali asoose okufulumya eno eyali eraga Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu Bobiwine era wano bannakyaddondo ne bagamba kati oyo Kyagulanyi Ssentamu olwo tetukyalaba Bobiwine ntegeeza ki bwe njogera Bobiwine nti Bobiwine abaali bamugoberera mu biseera eby'edda ng'ovudde ku Kyagulanyi Ssentamu w'essaawa zaakakati oli yali mulalamu oli yali kibanda yali lasita awedde emirimu era nsaba onzikirize tusooke tuddeyoko katono emabega emyaka nga giijo tulaba ni yali Bobiwine ng'ovudde ku Kyagulanyi ow'essaawa zaakakati bannansi gwe balabako ono okuviira ddala ng'akyali muvubuka yakulira mu bulamu obwa ghetto ng'endabika yokka enjogera kw'oteeka n'enneeyisa bye byabayaaye bali abawedde emirimu empale mu kiwato nga tezituuka ng'okumusanga ng'ayambadde essuuti nga bye bimu ku bintu ebisinga okubeera ebizibu ddala Bobiwine ow'ebiseera biri
nga bw'aba ayogera owulira luli olulimi olw'ekiyaaye patwa yekka nga bw'omanyi enjogera y'ekilasita bw'eri. Producer Nyanzi onamufunirakawo mu maaso ng'ayogerako mu ngeri y'ekilasita ojja kubanga omumpa wonna w'omufunirawo oba omumpeera. Kakati Bobiwine gwe tuli mu kwogerako okutandika okusiba malaasi kw'oteeka n'okuwummula amatu yabitandika oluvannyuma lw'okuva mu siniya ey'omukaaga era ng'ategeeza nti okuva maama we lwe yava mu bulamu bw'ensi n'amuleka ng'akyali mwana muto ddala obulamu bwe tebwasigala kyekimu. Olwo n'asalawo n'okukwatagana n'ebikoosi eby'enjawulo kwegamba ne gubula asala nga Bobiwine we wamulabirangako ng'eriiso libeera limyuse ng'eryanda ng'eriiso libeera limutuwakadde kyokka ng'ekitone kye ekyayongera okumufuula ow'enjawulo mu bantu ab'omu ggeto gye yali awangaalira. Era mu kaseera ako yali musajja muyiribi nga w'okiwulira tekyamuloberanga kuba bulooka okulaba nga yeefuniramu akasimbi mpolampola nga n'ebya musiki wagattirira kwegamba yali amanyi Bobiwine lasita ow'ebiseera biri bwe yawulira nti y'omu ku bavuddeyo okuvuganya ku kifo kya Kyaddondo East ekyaddala nga bye bimu ku ebyo ebitakkirizika naye bannakyaddondo baasalawo okumuwa omwaganya. Oneebuuza factors kyezo ezaaleetera bannakyaddondo East okuba nga bamuwa omwaganya. Bobiwine oli yali amanyikiddwa mu bulamu buli obw'ekilasita ng'ekifo kye yali azze okuvuganyako si by'ebifo bino ebya bulijjo nedda kyekifo ekya paalamenti era tolaba ensi kukyuka. Mu kaseera ako ng'abagenda mu paalamenti bamanyikiddwa okubanga be bali bamwambala masuuti bamufuuweta luzungu nga kirasi yaabwe ebeera ndala nnyo. Kakati ng'okyebuuza biki ebyo ebiyinza okuba nga byaleetera bannakyaddondo okusalawo okuteeka obwesige mu lasita okumuwa omwaganya ajja avuganye ku kifo kino ekya paalamenti olwo nga n'enviiri azisazeeko atransforminza okujja mu kategori ya Kyagulanyi Ssentamu nga si oli Bobiwine gwe wali omanyi ow'ebiseera biri. Ebimu ku ebyo ebyaleetera okubanga abantu batuuka okubanga bamuwa omwaganya nga tetunnagenda ku musiki we oba ku nnyimba kuba nazo zakola ekintu kinene nnyo wabula ebimu ku ebyo ng'eyo tetunnatuukayo y'engeri Bobiwine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yali amaneginzeemu oba gye yali akwasaganyizaamu amaka ge laavu oba okwagala okufaayo kwe yali alaze famire ye nti newankubadde Bobiwine oli omulasita abasinga be batuwala ng'abayaayi nti yali mu mbeera ey'ekilasita nga n'omukyala gw'alina Babi Itungo Kyagulanyi yamufuna ku myaka egyali egy'obuvubuka ddala. Mu kaseera ako yali akayingira emyaka gy'alyawo 20 emyaka gy'omanyi obulungi egy'ekivubuka egisoomuwa abavubuka. Ono we yafunira mukyala we n'atandika okubeera naye Babi Itungo Kyagulanyi. Sooka ove ku by'embaga ey'omwaka ogwa 2011 beefuna bonna emyaka gikyali mito nga mu kaseera we baasisinkanira Bobiwine yali Makerere University ng'olwo ye omwana ow'obuwala. Mu kaseera ako Babi Itungo yali akamaliriza siniya ey'omukaaga wabula bano n'okusisinkana kwabwe kwava ku bitone bye baalina ebyabaleetera okubanga bakwatagana. Sigamba nti Babi Itungo yali muyimbi nga Bobiwine kubanga abamu Bobiwine mwandibanga mumumanyidde mu kuyimba wabula ne mu nsonga y'okuzannya emizannyo yali kaliba ddala. Kati mu kaseera ng'ali Makerere University ng'olwo ali ku koosi ye ya MDD eya Music, Dance and Drama. Omu ku baali abasomesa be yalina omuzannyo gwe yali awandiise. Kati omuzannyo ogwo mu kuguwandiika gwali muzannyo gwa byabufuzi wabula nga gulina engeri gye gusabikiddwa. Guno nga gwali gutuumiddwa Lady Would You Marry Me. Olwo ng'abamu ku baali ba actors abalina okuguzannya abali ba main actors mwalina okubeeramu Emmese ne Kapa nga be ba main actors. Mwalina okubeeramu President kwoteeka ne First Lady. Kati mu kunoonya characters ezinaatuula mu muzannyo guno eyali awandiisa omuzannyo eyali akulembera department eya MDD giyita ya Music, Dance and Drama wali e Makerere.
atunulamu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kusobola okuzannya karakita ey'obwa pulezidenti. Bino bye twogereramu bya myaka gya 2000 esi bya jjoli y'abalamu. Olwo batunulamu banoonya ayinza okuzannya karakita ya First Lady. Olwo abazannyi b'abaleesi bagenda okulenga nga tebajja kusobola kukijjayo bulungi. Omukyala Ntagare kwe kujjukira nti we bali bagenze ku National Theatre waliyo competition ezaaliyo. Competition zino nga zaali z'amasomero, abayizi mwe bali bavuganyiza mu nsonga y'okolesa ebitone. Kati Babula Itungo y'omu ku bayizi abali bawangudde, abaali boolesezza ebitone okukira ku bannaabwe. Omukyala amujjukira atandika okubanga munoonyerezaako. Kyewaliriza omukyala yali awandiisa omuzannyo guno okugenda butereevu mu maka ga Babula Itungo okumusabayo asobole okubanga Jane Makerere University okusobola okuzannya omuzannyo guno. Olwo Bobiwine ne Babula Itungo nga tebeemanyi era nga n'embirooto takirina nti yalibeera omukyala we. Bw'atyo omukyala yali agenze okusaba Babula Itungo olw'okunnyonnyola kwe yabannyonnyola bamukkiriza ne bamumuwa. Kati rehearsals nga zigenda mu maaso, wakati nga bagenda mu maaso n'okwegezaamu muzannyo guno, era abo booli mu kulaba ye Bobiwine ow'ebiseera biri ow'emyaka egy'enkumi 2 n'omukyala Bobi Itungo Kyagulanyi. Mu kaseera ako nga bagenda mu maaso ne rehearsal, producer Nyanzi nsaba osoko bampereko ku muzannyo guno bawuliremu katono ko n'abasobodde bawulire engeri gye gwali gutambulamu ng'omuzannyo guno ekigendererwa ekyali kyabawasulu nga sayidi ey'emmese awamu ne sayidi eya kapa bagezaako okulaga nti basobola okukwatagana oba ne bafumbirigano. Olwo nga Bobiwine yali kapa, olwo Bobi Itungo nga ye Messi era nga yakiikiridde oludda olw'abawa Messi. And not just foolishness to have those good tormentors. Don't worry, friend. Don't worry. It is only me spreading the wings of a revolution and raised in love for you, ladies. Ndowooza Bobiwine ow'ebiseera eby'omulaba ng'akyali e Makerere agaviire ku mutwe ng'agalina gaweerera ddala. Mu kusookera ddala Bobi Itungo yali talina na ssuubi oba yali takisuubira nti ayinza okugwa mu laavu ne Bobiwine yali omulasita, olw'okuba nti Bobi Itungo amaka ge yali yavaamu yali akoziddwa nga kyakigaala nga wa ddiini nnyo. Olwo Bobiwine ng'embeera ze za kilasita nga kabeere ye yennyini yali takirinaamu muli nti ajja kutuuka akaseera ayagala Bobi Itungo olw'okuba nti Bobiwine yali bibye ng'alengera n'akawala akaleeteddwa okuba ng'azannya nako ng'eddiini ekali kompitirivu obutagambika, naye ebintu bya Katonda gye bibeeredde ebizibu gye byaggweera nga bakwataganye era nga bagudde mu mukwano ogwali ogw'amaanyi ddala, nga ne muzannyo gwe bali bazannya firimu gye yali eggweera. Bobiwine yali azannye nga pulezidenti oba yali azannye nga kapa. Baali bafumbiriganye n'omwana ow'obuwala Bobi Itungo eyazannyanga emmese. Wabula mu biseera ebyo byali ebya firimu, olwo enkolagana n'etandikira ddala ku myaka egy'ekivubuka gye baliko, era Bobi Itungo asanga Bobiwine nga musajja muyiribi mu kaseera ako ng'akuba bulooka okusobola okweyimirizaawo, ng'alina kasaaluni mwe yali ajja ensimbi kosa n'edduuka eryali litunda zisidi kosa ne teepu, nga bw'ayiriba emisana ebiseera eby'okusoma n'agenda ku ssomero. Olwo obudde bwe buziba oba bwe butuuka obw'ekiro, ye ne bakyali be yatambulanga nabo nga kuluuye baayolekeranga endongo okusobola okunoonya omusimbi n'okakasa bannayuganda mu nsonga ey'okubakuba omuziki. Ekikoosi kye yatambulanga nakyo omwali abayaayi bali bennyini omwali n'abakwata embadiya. Mu kaseera ke nga muvubuka ddala, akaseera we kaatuuka akali ak'abasajja ba Big 3 omwali Kamiliyoni. Mu biseera ebyo ng'avudde Nairobi nga y'omu ku bakikubye k'oteeka ne Bebekulu nga taata w'olwedde ye yali ali mu gavumenti. Kati nga ye Bobiwine obulamu bwawangaliramu bwa ghetto, Kamiliyoni y'omu ku baamukwata ne ku mukono okwongera okumutwalako mu biri ebifo eby'amaanyi abenga naye abituukamu. Newakubadde nga akaseera kaatuuka ne batandika okugugulana, olutalo lwabwe ne lukulira ddala wakati w'abayimbi bano abasatu okusingira ddala Bebekulu awamu ne Bobiwine. Olwo entalo ne zifuuka eza music, ennyimba ne batandika okuzifulumya. Zino ezaabeerangamu obubaka obwerumba, obubaka obwejerega,
obubaka obwongera okukakkanya buli omu munne. Kyokka ono ng'akyali ne mukyala we Babi Yutungu ku myaka egy'ekivubuka egy'ekiya gye yaliko, famire ye nga bye bimu ku bintu byakulembeza omukyala kossa n'abaana be okutuuka akaseera bwe yakubako mukyala w'embaga eri gy'oyinza okugamba nti yali makeke. Era mu kaseera ako Bobiwine enviiri ze yasiba nga zikyali ku mutwe. Embaga yali y'amaanyi ddala eyasombola abanene ab'enjawulo, embaga eyasaasaanyizibwako ensimbi eziwererako ddala, nga baamugattira wali mu lutikko e Lubaga ng'okutambula okuvaawo okutuuka mu Serena ekyabatwalira essaawa ezaali ziwerera ddala 3. Olwo baserebu ab'enjawulo beetaba ku mbaga eno oba beegatta ku mbaga eno okwoteeka n'abakungu ab'enjawulo. Ng'embaga eno yaliwo mu Agasito w'omwaka gwa 2011. Bw'atyo n'awangala ne famire ye ng'alaga omutima ogw'okufaayo nga taata. Mu mbeera yonna n'asalawo okutambulanga nayo, newankubadde nga waliwo emigozoobano egyali giyingiddewo egy'omwana gwe baamuleetera eyali ow'ebbali, kyokka oluvannyuma ne kizuuka nti omwana ono baali bamusibya busibi. Naye mu kaseera ako konna Bobiwine ye ne famire ye nga bali kimu butoola malusu naddookooli, ze zimu ku fakita ez'enkulaga ezaaleetera bannakyaddondo East okubanga batandika omuteekamu obwesige ne bagamba omusajja ono newankubadde alinga omulasita naye yandiba ng'alimu ak'obuuto kubanga bakyali banne oba bayimbi banne nga we baali, ng'emigozoobano gibeera gy'amaanyi ddala era nga bw'omanyi omuntu ng'oli serebu. Kachado akagenda tuwulira emyaka gye muwulidde? Okay, sing for us. I'm 4 years old now. I'm 4 years old now. I'm 4 years old now. Happy birthday to me. Okay. Let's count. 1, 2, 3, blow. Abana babano tugenda kusala keke nga tukakusatu nga tusala keke, okay? Emo, bere, sato, Kale kuli Simon kumulamu okubadde okutone ddala, nkwebaza okuba ng'okyekumidde ku KTV. Nkwebaza yonna gy'osinza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ogamba ntoyinza kuva ku KTV. Bannakyotera Sanje nyongera okubeebaza mubeerako Maama Lukwago yangamba nti programu ensimu etuli bantegeeza ntagiviirako ddala kw'ossa n'ab'ebitundu eby'enjawulo ababeera ku KTV. Nzikiriza ate nga tukyeyongerayo nkujjukiza ennaku z'omwezi nga 31 Desemba tugenda kubeera wali mu kisaawe kya Old Kampala. Tugenda kubeera wali ku Old Kampala nga tuyingira omwaka omupya mu kaseera akababuuliza ab'enjawulo be bagenda tukulembera mu kusaba okw'enjawulo nga tuyingira omwaka omupya mu maanyi, olwo nga tumeggana n'abamidiyaani nga nno enteekateeka zino zikulembeddwa omusajja wa Katonda Bishop Dr. Livingstone Kiganda awamu ne Pastor Cindy Kiganda. Tosubwa abayimbi, tosubwa abapresenta, ffenna tujja kubeerayo nga 31 Desemba wali ku kisaawe kya Old Kampala. Nzikiriza wennyini we tukomye wengendedde okufuna ku lwendo lw'amazzi ate gwe wali mu kugobera KTV we tuba tutandikira tulabe factors ez'endala ezaleetera okubanga bannakyaddondo batuuka okuwa omukisa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ekya National Platform. We tukomye wennyini ogenda kuzikiriza we tuba tutandika ekitundu ekyokubiri, eka tukitandike bwe tuti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. After being labelled a threat to national security. Explosions were heard in several locations at Russia. Mounting violence with dozens killed on both sides. Let's get our game faces on and be ready to go. Where are they? Abana we bakulaba kankubulira abana we bakugamba. Kanje kwambalire t-shirt obuloza bya muzanyi. Kati nzize. Nzize kuchiba Solomon kusomera. Nzize Bobiwine. Ndamula menyeka. Ngesigo. Amanyana. Yes, Superman. Chogasi akabi. No, you can't wear these t-shirts. Nezigulo tunulawa. For real, obero tunulawa. Okay, give me the These things have an Ayaminyo Jagazachi. But the Amini is Uganda's biggest export.
Nembo bigwa muwanvu jeyo suitcase. Zijira yoko nawe ya bulu. Yanka kusule. Yango zijire sawa. Yango zijire sawa. Funa katebe tujeza. Jayero eno yedalimu. Ng'oggyako fakita ey'obufumbo oba ey'engeri gye yawangaza famire ye, waliwo ezimu ku fakita endala ez'otayinza kubuusa maaso ezatuusa Bobiwine okuba nga abannakyaddondo bamuwa omwaganya okusamba akajja okuyingira ebyobufuzi okujja okuvuganya ku kifo ky'obubaka obwa paalamenti. Muno mwe muli ennyimba ez'enjawulo ze yayimba, omuli ezo ezaalimu obubaka obw'enjawulo obukwata ku bantu, omwali ezo eziyigiriza ekosata n'ezibuulirira. Gamba ng'oluyimba lwa Carolina, simanyi oba producer Nyanzi nalwo osobola odutufunirako. Luno lwakola omulimu gw'amaanyi nnyo naddala eri abaana abawala okwongera okubanywereza oba okubakuumira mu masomero, kubanga mu kayimba ako mwe yanyumiza ku mwana muwala Carolina engeri omukwano gye gwamujja ku bitabo. We yafunira omulenzi amala okumufunisa olubuto. Bw'amala okumufunisa olubuto omulenzi n'ategeera nti omwana w'obuwala afunye olubuto, omulenzi yasalawo okudduka. Bw'atyo omuwala ebintu ne bitabuka ku ssomero ne bamugoba. Eyalinda ebassa omulungi kaalala embeera n'eyongera okutabuka. Bw'adda ewaka ekitaawe n'amanya nti ali lubuto. Ekyaddirira tekyali kirala okuggyako puresha okumukuba. Bw'atyo n'ava mulamu bwensi kwegamba Carolina ensi n'emufundirira. N'atandika okugenda bw'atyo ng'azunga buzunzi. Kati mu kayimba ako mwe yakubiririza abaana ab'obuwala ebyamasanyu okusooka obyerekerezanga bafokasinga ku bitabo byabwe, era n'abategeeza nti omulenzi wano aba akwagala nga tebinnatabuka naye senga bitabuka togenda kumulabako kwegamba obulamu bwe bwa fyuca y'ofundikire ng'ogiziise. Era akayimba ko oba okawuliriza bulungi naddala eri omwana ow'obuwala akyali mu ssomero ng'olimu okwemamaaza, olina okutandika okuba ng'ozuukuka, kubanga bwekito bwe kiri omulenzi asobola okulaga nti akwagala, kyokka wabitabuka oyinza obutaddamu nakumulabako. Kati ng'ovudde kayimba ka Carolina, obumu ku buyimba obulala bwe yayimba buno obwali bukwata ku bantu, akayimba akalala obumu ku buyimba bwe yayimba obwali bukwata ku bantu. Mwe mwali akayimba akakalimu kano akaali ku nsonga y'emirimu, mwe yategereza nti omulimu gwonna gw'oli mu kukola woba olina w'okolera olina okugutwala nga nsonga nkulu, era n'akuwa amagezi nti naddala eby'e Kampala olina kutega wano na wali. Wabula mu kayimbako n'ayongera okutegeeza nti omulimu gwonna gw'olina tolina guteekamu muzannyo, olina okugutwala nga nsonga nkulu. Omanyi waliwo ababeera ku mirimu ne batandika okugiteekamu omuzannyo naye ogumala okumuvaako ate olwo n'ajjukira okuva mu tulo. Kaakati nkubiriza nawali mu kugobera puroguramu ensi mwe tuli, omulimu gwo gwonna gw'okola olina okugutwala ng'ekyatika omukulu nga bwe yategeeza. Kaakati mu kamu ku buyimba obulala bwe yayimba akaali kakwata ku bantu oba akaali kasomesa akalimu ebyokuyiga eby'enjawulo, zino nga ze zimu ku nnyimba ezaamuleetera okuba nga zimutunda mu bantu okumuteekamu obwesige olw'amakulu agazirimu. Mu nnyimba ezo mwe mwali oluyimba olwe bayita Mwekuume olwali lwongera okutegeeza abantu okusingira ddala abavubuka nti obulwadde obwamukenenya bukyeriisa enkuuli, nti oyinza okubiteekamu omuzannyo n'obitwala ng'ebyokusaaga, n'abategeeza nti obulwadde gye buli era butututteko bangi. Ennyimba nnyingi omwali n'ezo ezaleesa enkyukakyuka oba zoyinza okuyita ennyimba ez'ebyobufuzi. Egamba ng'akayimba ka Jennifer ako toyinza kabuusa maaso, ako kamutuusa n'okuba ng'omukyala mu biseera bye yali akulembera ekibuga Kampala. Njogera ku yali nankulu w'ekibuga Kampala, omukyala Jennifer Musisi, ng'akayimba kano akaali kalaga okwemulugunya okwali mu bantu nti baali bamutumye nga bagamba gundi tugambire ku Jennifer akendeeza obukambwe. N'asunsula okusoomoozebwa abantu kwe bali bayitamu bannakampala, mwe yategereza nti ekibuga nga kinaakula ekirina okubeeramu n'abantu, mwe yasabira gavumenti ebe ng'ekwatagana n'abantu ku lw'enkulaakulana y'ekibuga Kampala. Akayimba kano kalimu obubaka obuweerako ddala, mwe yategereza nti singa omuntu atuuka ku mbeera emunyigiriza emulemesa ekibuga Kampala, omusuubira aba agenda kuzzaako ki okuggyako okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka.
kwegamba bingi ebyali mu kayimbako. Simanyi producer Nyanzi kiyinza okuba gy'oli tomanyi oyinza okubeera nako kumpi n'ogamba kankabatereyo bannayuganda ko bakawulireko. Kakati aka kayimba ng'okatadde wabbali, ezimu ku nnyimba zeyimba ez'enkyukakyuka, ezimu ku ezo ezayongera okukola ekyamaanyi gyali mu nsonga y'ebyobufuzi. Mwe mwali akayimba k'ensene ekyuse ennyo bannange, mwe yannyonnyolera embeera nga bw'ekyuse nti kati osanga ate abavubuka nga be bawasa abakadde ate olwo abakadde ne bawasa abaana abato. Akayimba kano bakayita ebibuuzo, tebakayita ensene ekyuse ennyo, bakayita ebibuuzo. Mwe yategereza nti ebibuuzo bingi ansa ntono ddala. Mwalimu obubaka obwali bwongera okutegeeza nti abakola ennyo bafuna katono ate abakola ekitono be bafuna ekingi. Nti abantu kati be bagenda ku nsolo ate ensolo ne zigenda ku bantu. Nti abasajja baagala basajja bannaabwe, bwe batyo kati ate n'abakyala baagalana ne bakyala bannaabwe. Kwegamba omukwano ogw'ebikukujju nga yeebuuza bannaaye kiki n'ekigenda mu maaso. Akayimba kaali kakwemulugunya ku nsano nga bwe yali ekyusa, n'ategeeza nti abaana mu biseera ebyedda bazanyanga sonko na ddulu, naye sawa zakati bazanyisa bisona mmundu. Bingi ebyali mu kayimba ako. Kati obulala ku bumu ku buyimba bwe yayimba obw'enkyukakyuka ng'ako katadde wabbali, mwe mwali akayimba ak'obululu tebutwawula. Jjukira bwe twali nga tuli mu kutunuulira luli Saturday wedde, nga tuli mu kutunuulira akalulu k'omwaka gwa 2016, bw'oba ojjukira bulungi nakutegeeza nti oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okumuwangula yagenda mu maka ge okumuyimbira akayimba kali akasituka tutambule. Mwe yamutegereza nti ensonga zino temwetaaga mukuwanika, bw'oga olina okusituka. Kati bwe bumu ku buyimba obw'enkyukakyuka n'akalulu tekatwawula. Akayimba ako bakayita obululu tebutwawula. Obumu ku buyimba bwe yayimba obukubiriza abantu obutasikaŋŋana bitogi olwa nsonga za byabufuzi. Era wano n'ategeeza nti empalana z'ebyokulonda ezo zaadiba, oli obutawagira gwowagira tekimufuula mulabewo. N'agamba ssebo utuba twalumaŋŋana, bano bannabyabufuzi nga bo bassa kimu. Kwegamba yali akubiriza abantu okugenda okulonda, bw'atyo nga bw'abategeeza nti bannange obululu tebukola ki, tebutwawula. Bwe kuba kulonda genda olonde, naye ate ebyobululu tebikwawula. N'ategeeza nti abakulembeze alina vaasi gye yatuuka n'agamba nti eno vaasi ngiweereza abakulembeze. Tusuubira nti weweesimbawo oba olina okutegeera okusukkuluma ku kw'abalala nti kati wali ensonga lwaki odda ku katuuti okuvuma ate gw'ovuganya nti gwe kola kimu nnyonnyola nsonga z'ogenda okukolera abantu bakakasi ate olwo bo basalewo. N'agamba biri ebyali e Kenya ebya Kibaki n'Odinga tetuwagala kubanga tubiraba. N'abuuza nti kigasa ki omuliro okugukuma n'oleka nga okweyizayiza kugenda mu maaso. Kwegamba ebyobululu ebivaamu entalo. Kati akayimba akalala ke yayimba k'otayinza kubuusa maaso ke kayimba ak'eddembe, mwe yategeereza nti tusaba okulonda kubeere kwa ddembe, bannabyabufuzi mulonde mu ddembe, ng'avumirira obuvuyo obubeera mu byobufuzi. Olwo twali twolekera kaluka omwaka gwa 2016. Era yategeeza nti akayimba ako agenda okutuuka ku mikutu egy'enjawulo nga bamutegeeza nti akayimba ako munnange tetusobola kakuba. Kati simanyi producer Nyanzi oba gonna atukola otya. Kati nga tukyali ku Bobiwine olwo nga tannatransforminga kujja nga Kyagulanyi enviiri tannazisalako. Nakugambye bannakyaddondo batuuka ne bamugamba ssebo oba oli sirias enviiri zisaleko. Katukyali oli Bobiwine nga tannajja ku nsonga ya kwesoga palamenti. Akayimba akalala ke yayimba obumu k'oba oyinza okutunira kano tekali ka byabufuzi wabula akayimba ak'obuyonjo. Bwe yategeereza nti obuyonjo nsonga nkulu era n'akola ebikwekweta eby'enjawulo ng'akulemberamu mu nteekateeka ez'okugenda mu maaso n'okuyonja ebitundu eby'emyala. Akayimba kano bakayita obuyonjo. Mwe yategeereza nti ebintu by'obulamu bannaye tubiggyemu ekyejo, nti gwe oyagala n'okuva mu kabuyonjo basooke kutegeeza nti olina okunaaba mu ngalo, oyagala basooke bakutegeeze nti amazzi g'olina okunywa oteekedde okuba ng'ogafumbye. N'ategeeza nti obukyafu bw'olaba bwe butusibako endwadde. N'atuuka ku bantu b'ebibuga n'agamba waliwo ebintu bye tukola ate ne twefuula abatabiraba, okwegamba n'okwata obuveera n'okwata kasasiro n'omuyiwa ate mu myala n'oddaabo n'olinda site kanso, nti embwa ne zifiira ku nguudo buli omu n'adda okutunuulira obutunuulizi munne, nti oli n'agira ng'enkuba etonnye n'asalawo okubotola kabuyonjo. N'ategeeza nti bino bye bivaako endwadde eziviirako abantu okufa. Mu kaweefuba w'okulwanyisa endwadde waliwo n'akayimba kano akayitibwa malaria. Mwe yategereza obubi obw'obulwadde buno obwa malaria
n'alaga engeri gye bwafekitinga abakyala omuli n'okubajjamu embuto kwegamba n'akubiriza abantu okusulanga mu butimba bw'ensiri era n'ategeeza abo singa obulwadde buba bukutte olina okugenderawo mu bunnambiro eri omusawo okukebera. N'ategeeza nti bannanga obulwadde obwa malaria bwamutawaana tuleme buteekamu muzannyo nti era omusawo wakuwa eddagala ofuba okulaba ng'omalayo doozi kwegamba muno yaweeramu amagezi engeri y'okutangiramu obulwadde buno omwalina okubanga ensiko eriraanye waka erina okubanga esaayibwa. Ndowooza akayimba kenja okusembyayo obumuko oba obuyimba bwe bwakola ekyamaanyi gyali weewali akayimba akamwongera okumufuula omuganzi eri Obuganda, akayimba ke bayita nyimbira kabaka wange mwe yagambira nti bannaye n'ayimba ntya nennema okutenda kabaka wa Buganda amagero mwe yakubiriza abaana okwoteeka n'abazzukulu okufuba okulaba ng'ekitiibwa kya Buganda bagenda mu maaso n'okukikuuma. Mpozeka akayimba ke mbadde ng'aleseeyo bungi nsobola bomalayo. Waliwo akayimba akandi Munnayuganda mwe yayongera okusoosowaliza eggwanga lye n'akubiriza abantu okubanga eggwanga balisukkulumya nti lwaki bwe zibeera firimu zitalina kubeera mu Amerika kwegamba ng'alaga engeri gye tubasukkulumya ate ffe ne twekkakkanya. Kaakati ekyo ng'okitadde wabbali ekyennyimba nga tukitadde wabbali ebimu ku birala ebyakola ekyamaanyi okuleetera bannakyaddondo okumuteekamu obwesige kw'oteeka kale n'abantu abalala. Fakita endala gy'otayinza butatunuulira bye by'obugagga bye yali akoze oba ebyobugagga bye yali alina ku myaka emito egy'obuvubuka Bobiwine bye yalina ng'okuviira ddalawo ku myaka 2 ng'avuga emmotoka ziri ez'ebbeeyi nga mu by'obugagga ekyotayinza kubuusa maaso. Bwe tudda ku kyemmotoka enzikiriza ze tuba tutandika nazo mwe muli emmotoka ey'ekika ekya Escalade bagiyita Escalade ezimu ku mmotoka ez'ebbeeyi eddala nga wano mu ggwanga erya Uganda obalambale ekati ku myaka emito ng'ali awo myaka 2 yali avuga emmotoka ez'omulembe egamba ng'ekimmotoka ekika kya Escalade, emmotoka eyitibwa Tundura, emmotoka ekika kya Range Rover, emmotoka ekika kya Land Cruiser, emmotoka ekika kya Ford n'emmotoka endala nnyingi. Bobiwine ku myaka gye yaliko egy'obuvubuka ekya ssente zo yali yazikoze ng'alina emidaala gya capati egiwerera ddala kw'oteeka n'ezibodaboda eziwerako ddala nga n'ebimu ku bye mu lujjudde tebimanyikiddwa mu by'obugagga ku myaka egy'obuvubuka bye yalina ng'olajja okwesimbawo ku kifo eky'obubaka obwa paalamenti olwedde ng'alaga nti ssente zaazirina nti ensimbi yali yazikoze. Yalina ettaka eggomba eyo gye bamuzaala amaka gaggadde agasangibwa wali emagere agatudde ku ttaka eririmu acres eziri mu 12 okwo kw'osanga emiti kw'oteeka n'ebirime eby'enjawulo. Ono Bobiwine yali azze okwesimbawo okuvuganya ku kifo ky'obubaka obwa paalamenti ng'alina ne One Love Beach esangibwa wali e Busabala yeri ku eka eziri mu 6. Kino nga kifo kya kuwummuliramu abantu ab'enjawulo abeerera ku nsimbi oba abaagadde okukolerayo emikolo gye bagenda ne basasula ne bagikolerayo. Eryato liri ery'omulembe eririmu amaka gaggadde nga bw'olibeeramu obanga ali mu maka ekinaabiro ow'okufumbira ow'okwebaka byonna ng'obisanga omwo bye bimu ku by'obugagga Bobiwine bye yali alina ng'azze okuvuganya ku kifo ky'obubaka obwa paalamenti. Naye bino byonna mu kaseera ng'akyali Bobiwine oli ow'omu ghetto byonna bye yali akola oba ebyali bikolebwa walingawo interview ezaakolebwanga nga bamaze okumulabamu embala baatandika okumukolako interview eziri international ku mikuta egitali gya wano nga n'ezimu ng'akyali mu mbeera eri y'ekiyaayi nga yeetoloddwa abayaayi bali ababeeranga ne mu kufuuweeta enjaga. Abange ekigendererwa ki ekyali mu nsonga zino? Kakati awo ku Saturday jja wembadde njagala tube nga tutandikira wabula producer Nyanzi ogenda kunzikiriza mu ddakiika ng'emu 2 nga wempeweeza ku mimiro ogenda kuba akatambyako ng'okandekerayo bannayuganda basooke bakeeke enneenye. Wano nno waliwo ekinyusi era n'asomwa Saturday jja ogenda kuba osuubiddwa nnyo. Ojjukira ensonga gye tuliko tuli mu kutunuulira ani yatuula n'aluka omuzannyo guno ani King Maker owa Robert Kyagulanyi Center. Producer Nyanzi kolera kimu akatambyako sooka okandekereyo. Uganda is the center of entertainment. We are mixed up. We are half castes.
of music. You understand? We've over the years, Uganda has been a center. It's like London, yeah. It has been a center of different types of music, and because Ugandans don't have a divided mind, they have the same kind of thinking, a holistic thinking. We tend to enjoy something like all of us. If it's nice, we have the same genes. You understand? The biggest influence I think we get is from revolutionary music, like from South Africa back in the days of fighting for freedom, Jamaica in the 90s, that revolution of dance. You understand? Because we guys came in a generation where there was an inspiration of fighting for freedom and chanting freedom. Yeah, it influenced us lyrically. Then the dance pattern from Jamaica. So we did the edutainment. We want to make our beats danceable and everything, but the lyrics cautious. Music in Uganda was seen as something indulged in by guys that have failed out in life, emotional failures of life. Yeah. And during our revolution, when we joined music, most of us were kicked out of school, and most of us joined it as a last resort because we were so miserable in life and we wanted to say something. Our message is a message of self-emancipation, mental emancipation. We want to carry a wave, a revolutionary wave in the ghetto youth, to remind them that everything is possible. They are capable of doing anything, of getting themselves to any level they want to get to, only if they believe. And of course, in the ghetto, you don't believe theoretically like the pastors do. You believe practically. You understand? Yeah. So, because we've managed to do it, we've managed to be the living examples for all the ghetto youths. Yeah. Ours is not just music. Ours is a revolution. You understand? We're not just artists. We are activists. You understand? Only that we do it through music. If we could do it through something else, we would. Yeah, but music seems like the best medium of communication. What would you say to the younger people out there that are trying to do what you do? Keep doing what you do. Don't let nothing or anybody cripple you. Don't let nothing or anybody distract you. Don't let nothing, anybody discourage you. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. After being labelled a threat to national security. Explosions were heard in several locations at Russia. Mounting violence with dozens killed on both sides. Let's get our game faces on and be ready to go. Kale nyongera kwebaza gwe yeekumidde ku programu ensimu etuli ensongozi labye ensongozi nnyonnyose okuviira ddala gye twatandikidde wabula mu kaseera kakakati njagala kubanga nkwerekereza kadde nnengera nkaŋŋamba ssebo kwata eridde ekasangati era njagala kubanga nkwerekereza nga nkujjukiza nti olunaku olw'enkya services we ziri mu maanyi wano ku Christianity Focus Center The Solution Ground awali ekyokuddibwamu kyo nga zikulembeddwa omusajja wa Katonda Bishop Dr. Livingstone Kiganda awamu n'abaweereza bakatonda ab'enjawulo muli ne Pastor Cindy Kiganda n'abaweereza aba Christianity Focus Center katosibwa services ez'enjawulo wano ku CFC Mengo mu Kisenyi Christianity Focus Center. Kakati we tujja okutandikira we tukomye Saturday jja beerako we tujja okubanga tutandikira twongere okunnyonnyoka ensonga ez'enjawulo. Asigadde Professor Branch Rangwa abadde ku kamera ye mukulu Bob ate omutesitesi omukulu wa programu ensimu etuli simulala ye mukulu Nyaz Live mbagaza ekiro ekirungi mubeere bulungi mweraba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. After being labelled a threat to national security. Explosions were heard in several locations at Russia. Mounting violence with dozens killed on both sides. Let's get our game faces on and be ready to go.